Coming up on AC Media. Mukufuna sente wano tewali abeera nakutya. Yeah. Tewali risking ofuna sente. Bwe nkwata kati sente ningamba esika muweyo omutwalo. Ninzijayo omutwalo gwange. Ningukuwa. Tayinza nakulowooza mirundi ebiri. So agana. Olimpi. Tewali riski. Neka kati obona mugamba gusige mu kintu. Naye yerabidde nti bwe mbadde ngumuwa talowoozezza kwa kukulizo kike muwereddeko. This is what we do in business. Okufuna twagala tufune mangu ate okuteekayo tutya nakunyumizaako kasitole k'emmese. Wakanyumiza naye omulabi ayinza okuba teyaliiwo yakawulira tukaddemu kasitole kano teko kubanga wali okawuliddeko. We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulonda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu fulofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna sente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti asatu munya oba noti 753 birinya noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. So amaya ne dobozi nabulime Esther SC ku atok with SES Media Uganda wamu ne YPA TV Youth Platform Africa. Babuzaako mwenna we musinze okubanga mutulaba abali ku YPA TV abali ku MROBED BED nabali ku AC Media Uganda bandi mwe bali nnyo twagala tubabuzaako eyo kansuubire muli bulungi. Onako olwaleero twegatiddwako managing director wa YPA Youth Platform Africa. Hello. Era nga twegaseeko tugenda kuba tulinako ebimu bye twogerako twagala okumanya kubanga mmanyi nti all in all tulina okukyusa mindset. Byonna tujja byogera twekwase gavumenti twekwase baganda baffe batuloga twekwase abantu bangi nnyo naye this time around kukyusa mindset ate nga twegaddako n'omukugu Mr. Obed Ben. Mr. Obed Ben wangi sanyusa okukulaba sanyusa okukusanga AC wano ku AC Media ng'oli smart nnyo byanobeera smart no kino kye bayita agribusiness in the 21st century. bitambula bitya tuyiriba muri mu season tuyiriba kati tulaba kye bayita enkuba tulaba kye bayita enkuba betonya enkuba tubadde China nga bagiyita sente kakati fe wane Uganda tumuyita zaabu gomanyi kye omuyite wammwe waliwo akaabye kakati ejjamu mungi kakati emirimu gifudde waliwo n'agirinze ekye waliwo kuba omanye kampani eyo gye tukolera kati kasitecha bweti emisinde nga basibawo bagamba jamu agenda kwata tewali agenda kutagula ebintu ng'ebyo eyo bulimi temubimanyi tubeera tweyagala bweyagazi tolaba akanyiriro kankuba. Mr. Obed Ben, what about the, you know, it has been long to sinkana, but a lot has been going on. Yes. Bintu bingi, bantu bangi. Kati of recent, nabaddeko ne discussion ne mukwano gwange. So, ngayogera bintu bingi. Ngamuze ekibuuzo. Paka gwa bya neba Mr. Obed, omuntu yamanyi business. Abantu bangi babira ne sente. Ne bagamba omuntu oyo yalina sente nga takyazina nga zaamugwako. Nebifuka byafaayo. Ntikundo yalina sente. Naye sente zavaawo. Kiba kuki? Leo kyena twogereko money mistakes in life. Ekyamazima kiri nti sente mugenyi nga njogera we yagamba. Akyala n'akyaluka. Sente. Era ng'obudde nga bw'omanyi nti omugenyi ewaka weewaawo mulimu abagenyi abajja nga bali bize. Naye sente ye mugenyi gwe bayita kireereesi. Ye anoonya walungi waaba abeera. Okay. Okitegedde?
senga asanga abantu nga walungi nga wali comfortable tavaawo ye sente ye mugenyi oyo gwe bayita sente fumita emboozi kakati eyo ku kyalo olina abantu bomanyi abeesenzasenza ajja ku kyala leero bw'atuuka ne bamujjulira enkoko olweggulo ne bamuwa ekijanjaalo olulala ne bamuwa ekinyeebwa ettooke ne baliboobeza Sseruganda n'alemera awo omugenyi ono yajja ng'azze kulaba oba anaabeerako awo kati yatuuka n'alaba nga yeetaaga kubeerera ddala awo teyavaawo era bw'olaba by the way abantu abasinga ffe tubagerera nti kati tambula nomga tambula aba yakatuuka n'omubuuza kozi obadde osuubira kuddayo ddi nagamba omugoba magezi nga lemeddewo yasanzewo ekinyeebwa awo n'asangawo byonna omuntu womanyira mwabatera okukyala womanyira nti omuntu akugoba akubuuza kozi obadde osuubira kuddayo ddi oba mugobe abakooye lwaki tangamba nti nankooye okusinga okumbuza ekibuuzo ng'ekyo era gweokitegedde they are trying to be polite so whenever you find yourself in a state where your money is your history kitegeeza waliwo by'otaateeka mu nkola ebigezaako okujjukiza omuntu oyo lwaki alina okubeera kumpi awo. There are a lot of mistakes abali ku YPA abali ku BED abali ku S Media ku YouTube wonna wooli twagala okutegeeza nti tukwagala nnyo era tukwebaza okubanga ofollowinga naye the same mistakes that our grandparents have done are the same mistakes we do today. That is the most interesting part of it. Nti tewali mistake empya, you only do them at your own default. Gwe osalawo n'ogamba nti kaakati nze njagala kulemererwa. Money mistakes zilinganga 3 zokka mwetugwira, ebisigadde byonna bigwa mu zini 3. Kiki ekikufuula omuntu ajjudde? Sente kwe kubanga oyina life of fulfillment. If you can fulfill something, kitegeeza oyina emikono, oyina ebyo ebitundu byonna omuntu omulamu byasuubira okuba nabyo. Oyina emikono, oyina amagulu, oyina amaaso, amatu, nziza n'omutwe. Ate bikola. Okay. Yes. Oyo omuntu omuki? Atukidde. Omuntu omulamu tukusuubira okuba n'ebyo. Kaakati omuntu okuba ajjudde wetaaga okuba ng'ebyo bikozesa okufulfillinga ekyo kikusuubirwamu oba okusukka ku kikusuubirwamu. Oye muntu akoze atya? Kati Sseruganda oli mu kutegeera oba ojjudde oba tojjudde. Oyinza okuba mulamu naye nga tojjudde. Kakati ne business tugiteeka mu stages, eyina ebintu 3 ebigifuula okuba successful. Buli lwolaba omuntu nga sente zamuddukako bino 3 ekimu ku byo teyakikola. Ekisooka kufuna sente. Mr. Bedben. Okufuna sente. Ebintu 3 bw'olaba oli sente zagenda. Ekisooka oba tazirina kubanga ne yazirina nga tazirina kati talina njawulo n'oli atazifunanga. Okay. Kati ebintu 3 ekisooka kufuna sente. Ekyokubiri kuzikuza. Ekyokusatu kuzikuuma. Kufuna sente, kuzikuza, kuzikuuma. Bino 3 bw'obanga osobola bigaziya mu bwongo bwo n'obitegeera bulungi eno live omaze okufuna kyeyagala. These are the 3 basics. Money has no further processes. Processing ba mu bintu 3 era buli azirina bino byakoze. Nali njogera luli ne mbagamba Madivani yayina sente mu biseera bya Obote 1. Paka leero ba president balinga 9 abakakyuka. Paka leero okuva Obote 1 paka nakati paka leero achayogera olaba entalo
nze jajja wange batugamba bwe yali musajja mugagga mbona yo mu lutalo lwa muzeeyi Kagutangajja abobo tebajja ne babba ente ezo n'ayavuwala nabivaako nentegeera nti muzeeyi teyalina maneresoni z'essatu muzeeyi yali afunye sente muzeeyi yali akuziza sente naye yali tamanyi kuzikuuma yensonga lwaki teyalina allies yensonga lwaki teyalina system esobola okuyita mu bisiriko bwe bajja ababbi bwe batwalako ente 100 endala ne bazitwala nabivaako okugamba n'afiirwa n'akita tufuna tutya sente kati tuzze mu deep lessons 1 tufuna sente nga tuzikola tufuna sente nga tuzisikira tufuna sente nga tuzibba mulimu n'abazibba oyo nafuna akasente naye nga yakabba tufuna sente nga tuzikoze tufuna sente nga bazituwadde omukutu gwonna gw'oyiseemu okufuna sente gusoboka era gukkirizibwa bw'obanga bwotyo bw'otegeera nze nga nze sikkiriza nti osobola okubba n'ogaggawala naye osobola okubba n'ofuna sente ekyo nkikkiriza kuba ndabye abazibbye ne bazifuna anzibyeko omutwalo aba agufunye agulina okitegedde naye okukwata sente n'ozikozesa olw'okuba nti obyenzibe sometimes zikizibuwalamuko ensonga lwaki sirina bakulaba mubbi agaggawadde ng'ayise mu kubba bwe tumala okufuna sente tulina process stage enkulu esingira ddala obukulu gye bayita money growth ozikuza nabayo bw'ogenda mu factory bakulaga nti ebinyeebwa we bijja basooka bijjako kikuta bwemala obijjako ekikuta ne babiwewa ne babijjamu obukyafu bwemala obijjamu obukyafu ne babitwala wali mu kyuma ekigenda bikuba bifuuka empulunguse ne babijja mu kyuma ekikuba empulunguse ne bifuuka ensaano olwo omuntu n'abitwala n'abifumba n'abirya it is a process kakati naawe kyolina okutegeera nti it is a process to make money so when you get money you have to grow it. Growth is what? To make it multiply. Sigwe kukola ndalo gatteko byanjawulo. Kano tukawule. Ofunye sente nozikozesa neze multiplying. Ono afunye sente n'agatta kuze yafunidda. Obugagga tebabusonda. Wabula obugagga babukubisaamu. It is a multiplication method, not an addition method. Kansubire gwatwala ku YPA TV ne S Media Uganda otambula naffe era ebintu bino bitegera bulungi. Batugambye biri bitu bibiri nga byanjawulo. Tebabusonda. Tebabugatta. Wabula bakubisaamu bakubise. Tukozesa multiplication. Muzaale mwale. Out together. Gotoyiza kwawula wakati wa kuzaaza na kugattako paka ng'okoze method eno tugende mpola mpola. Requests tuziraba naye tujja ziddamu maaso awo. So tulokalire mpola mpola tujja kuba tuwa omukisa buli omu alina ekibuuzo kye mpola mpola. So temugamba tuganye buganye ziddamu. Katugende mpola mpola tujja ziddamu maaso awo. Butereevu. Kakati njagala kutegeeza nti kwata calculator yo ali ku S Media, ali ku YouTube, Youth Platform Africa, ali ku YouTube, S Media, ali ku MROBED BED. Tekamu kwata calculator yo, tuli ku calculator ka tuli ku bibalo real mathematics. Yeah. Muve moyo science go bagenda babafera ne bakujja ku mulamwa. Kati tugenda kugatta. Kwata 2 gatta ko 2. Ofuna nya. Gatta kendala 2. Tofuna mukaaga. Gatta kendala 2. Tofuna 8. Gatta kendala 2. Ofuna 10. So we have gotten 2 oranges. We have added them with another 2 oranges. We have added them with another 2 oranges. Emirundi emeka? Emirundi
5 nga tugatta bugasa emichungwa 2 ku 2 ne tugigatta ne tufuna emichungwa meka 10 kakati tuddemu emichungwa 2 tugikubiseemu kati kyusa akabonero mu kifo ky'okugattako multiply 2 times 2 times 2 4 times 2 8 times 2 16 times 2 32 emirundi gisigadde giri emeka era 5 tukozesezza emichungwa 2 ne tugikubisaamu emirala 2 ne tugikubisaamu emirala 2 kitegeeza ki mu simple mathematics akubisaamu afuna nnyo okusinga agattako. Okay. This is the difference between business people and salary earners. Takubye nnyo. Salary earner Add. Okay. Akasala afuna omusala abeera ayongerako bongezi omwezi ogwaggwa yafuna 10 n'agattako 10 eri omwezi guno n'agattako n'eri omwezi ogujja. ate businessman kyatakola businessman bwe ntwala ensawo 2 n'enzitunda bwe nfunamu esente ezigula ensawo 3 nga nzirayo ngula ensawo 3 nga zonna nzitunda ngera nazo zikola endala nga nzirayo ngula 4 ogenda okumalako omwezi olinda emitwalo gyo 10 nga nze nakafuna amagoba ga mirundi emeka 3 bweddu. That is the growth method. Bwobanga olina sente nga sente zo tezikula, just know you're tabbed or you're trapped in that box of addition. We have to be in the box of multiplication. That is the simple method of growth of money. What do we do if we want to grow money? We invest. Senga omuntu ayagala akuze sente ze kengeze businessman ali eyo ayagala kwagala ugambye si basalale anazi tugaye businessman ali eyo ayina edduuka lye tono ayinza okubafuna ye emitwalo gye ng'etaano nenkya nafuna ye 3 katoyogwe twogerako omuntu ng'oyo tuba tuwa example tutandikirawo. Oyina edduuka lyo mu kikuubo osuubula ebintu byonna obitunda amagoba g'ofuna bw'ogajjamu gonna toyina njawulo na salary earner. Okay. Ogattako bugasi wabula ekigattako multiplication ndilweba n'omugaso nti nga bwe zizze ozizzaamu zonna ne zeekubisaamu emirundi 2. Okay. Nomala n'ozizzaamu ne zeekubisaamu nomala gwe nga gwe afunamu mu dduuka lyo ofunako just katono nnyo naawe weeteekamu expenses n'ofuna salary. That is the multiplication. So bw'omala okukuza sente katugeze edduuka by the way waliwo amaduuka waliwo emirimu egimu egituuka negikoma nga tegikyayagala sente. Okay. Nga tezikyaga n'oteka nga ne bw'oteekamu tezirina we zigenda oba nga tezigenda kuwa amagoba gasukkako awo. Ge maduuka oba kirala kati njagala kutegeeza okuwa ekyokulabirako saaluuni emu toyinza gikola ng'eva wano ng'etuuka mu kibuga wansi mu paaka erina kukoma awo. Saaluuni ekinene ennyo bweba nnene erina okuba nga ku fulo. Toyinza kukola moolo namba nga bava wano paka eri basala nviiri yeeyo moolo ogenda gijjawa. So ekitegeeza nti oyina okushiftinga wano oveewo obwo bweyagala kukola saaluuni ennene okole branch enki endala. Kati agamagezi ogaba tegazze obeera mu kasaaluuni kano nga ne bw'oyongeramu sente zitya tokyasobola kusukka ku bantu b'osala. Kubanga oyina okusala ku peesi yemu waliwo gw'osalira eddakiika 3. Yes. Nga senga opapa agenda kudduka gera musala ebitategeerekeka. Butereevu. Kakati kyekintu kyekimu n'omuntu asiika chapati. Tosobola kusiika chapati n'otunda chapati akakadde kalamba olunaku lumu. Kati newone capital miliyoni aga okujjako ng'okoze emidaala 10 oba 2 nitosobola kutunda chapati 10 mu kifo kyekitya kyekimu. Ate mulimu asobola okutunda mayiro z'ettaka 10 mu office yemu. Kati olaba difference nti emirimu egimu tegikkuta sente emirala gikkuta. Okay. Nga mu buli ngeri okukikola weetaaga kufunako walala woosiga oba kukola branch ndala. Kati abamu bagenda kudduka akola akadaala ka chapati naye jjukira tosobola management tonaba kumuyiga. Kati awo oli mu money mistake.
you have not invested in what we call business management. Tomanyi baba managing a business 10. Kakati olwokuba tomanyi managing a business 10. Ogenda kutandika business 10 zonna zigwe. Batandika okunyumya yako. Bakusekerere. Bagambye yali yepanka ki? Ontegedde. Wano omuzanyo ogulemedde abasinga actually guno omuzanyo ogusembayo ogwa okukuma sente ogumwangu. Kubanga ogula buguzi ttaka ng'oteekaawo. Ng'osirika. Kasita ogula erituufu baana balisanga. Ekyo kye bayita okukuma sente. Assets. Ettaka n'ozimbako ebizimbe okumye sente mirembe na mirembe. Abaana balizisanga. Naye omuzannyo wano mu gwokubiri we guli era wano we twawulira ebisusunku mu mayinja oba abasajja mu bakazi eyo ye bayita kibuyaga. Kibuyaga akuntiraawo bagamba midlife is the stagnant life. Obulamu obwa wakati kuva ku myaka 3 paka ku myaka 5 bwe bulamu obusinga okubonyaabonya ku nsi kuno if you don't make strategies. Sente mugenyi anonya comfortable life abeeraawo. Kitwale nga bano basire queen. Money is more so like a slave queen. You present comfortable life, they will not go anywhere. They will stay. They will pamper you. Daddy, sweetheart. Gona jaga kuita ne gata itanga nyina ne gata itanga kitaawe ne gata itanga katonda ali mugulu. Simply because you have comfortable life. Bwatugenda munyonya atula mu first class. Bwakomawo ku nsi kuno avuga Porsche emotoka ya lice. Otherwise abera mu Rambo navuga zi Audi, zi Range n'endala. Rolls Royce ebwa bulijjo. Kakati ne bwobanga omukuba empya olw'eggulu kasita bange ebyo bisigadde biri comfortable. Sireta ina tabu. Tana walaga. Kasita banga nakwata iPhone ye najetunuzaamu. Nakuba ka selfie naka postinga ne kafuna likes. Nakakueleza yonna gy'obeera oli. Nge mabega waliyo gold. Ekibumbe kya gold. Atudde mu ntebe ya gold. Ya leather, pure leather from Italy. Money is looking for comfortable life. Comfortable life is what? When it is bringing more money. There is no better payment. There is no better comfort you give to money than making it bring you another money. Yeah. Zobo zituma tezagala kutuuliraawo mugenye ye makula. Tayagala mbwabeeraawo atudde yebase omuwaka kyayi bwe yebaka nedda ayagala kuleeta ndala awo afulire emirembe. Bw'amala omwezi nga talese mulala ateekwa okufuna ekizibu kyova olaba bwe tuziteeka mu bukebe. Bwe zitawumba zivunda, bwe zitavunda enkuyege zizirya, bwe zitazirya bazibba. Okakana nga tolinaawo. Gwe mu kyalo kyewammwe kale mu nsi yonna gwe wotambulidde wali owulidde kayasiza akakebe n'agaggawala. Tewali. Tugenda muwulira paka lwofa kubanga sente zibeera ziri tezisobola kubeera mu kkomera. Agattako bugasi. Mu kakebe bw'ogattako. Kasalale bw'okaleeta bw'okatereka njagala kutereka. Batugamba tutereka. Wali ababeera eyo ne bagamba kati January aba atandika. N'agamba nterekera December. Abeera tereka bw'atyo. Wano mu stage ey'okubiri. Mu kufuna sente wano tewali abeera nakutya. Yeah. Tewali risking ofuna sente. Bwe nkwata kati sente ne ngamba esika muweeyo omutwalo. Ninzijayo omutwalo gwange. Ningukuwa. Tayinza na kulowooza mirundi ebiri. Saagaana. Oba olimpi. Tewali riski. Naye kakati obona mugamba gusige mu kintu. Naye yerabidde nti bwe mbadde ngumuwa talowoozezza kakukulizo kike muweereddeko. This is what we do in business. Okufuna twagala tufune mangu. Ate okuteekayo. Tutya. Nakunyumizaako kasitole k'emmese. Wakanyumiza naye omulabi ayinza okuba teyaliiwo teyakawulira tukaddemu. Kasitole kano teko kubanga wali okawuliddeko nga nkoogera obanga omuntu omulala akoogera. Ni kasitole kakulu nnyo. Emmese mbu zaatuula mu lukiiko nga zaagala kulaba
butya bwe ziva ku kizibu kye zirina kye bayita kapa. Essaawa eyo ekizibu kyali kya kapa, olwaleero ekizibu kya bwavu. Tukomewo ku story y'emmese. So story y'emmese ng'egamba etya nti bwe zaatuula ne zigamba kakati tulwanyisiza tutya kapa, kapa etumazeeko emirembe. Ne bagamba nti katuleete bomu. Fa batamanyi kutega bomu. Kale ebiteeso ne bijja bingi, naye ekiteeso ekyalya mu bizinnezo azaakendo kye kiteeso ekyokwambaza kapa ekidde. Ne bagamba kapa tugenda mwambaza ekidde bw'anaaba afubutuka eri nga tumuwulira. Ne bakkiriziganya era ne bakuba mu ngalo ekiteeso ne kiyita. Nti olwatuuka naguno gwaka bakyanoonya ani ambaza kapa kidde. Era kapa emmese bakyazirya era nga nawe obwavu bwe bukulya. So bw'obeera wano mu stage ey'okubiri omaze okufuna ssente ng'otandika kulowooza bwe nzisiga ne zifa. Nzijukira naye mabega luli nazisiga ne zifa. Ziyinza okuddamu era ne zifa. N'obeeraawo kakati gundi kyali wange nakoze naye byenjagala okukola naye bye yakoze naye byagwa. Sijja kusobola. Ate kakati esa anandaba atya nga nsize mu chapati. Ate gundi ayinza okuncankalanya. Tukoze tutya? Bajja kunziba. Babbi abantu bangi. Sente waliwo n'enjogera egamba sente tebasobola zikuterekera. Ekyo nedda. Tebakubalira sente ekyokusatu. Ne bagamba nedda sente ziri safe nga gwozi ekintu oba sigwo kyekolera ekyo tekisobola kukola. Njagala kubuuza ngani mugaga kigomanya akyekolera? President w'eggwanga ye yeefugira eggwanga. Sseruganda zuukuka. Bagenda kwogerako mu byafaayo nti yazirina oba teyazifuna yalemererwa kubanga wagaana okutegeera. Kakutegeeze 72 hours is the minimum time you need to be alive. Essaawa 72 mu lunaku lutya? Mu lunaku lumu. Tobitegedde. Bw'okubeera omulamu ng'ofuna kyolya kyonywa n'ekyoyambala, you need at least essaawa 72 mu bbiri. Kitegeeza ki? Wetaaga okubanga muli abantu basatu buli omu alina essaawa 24. Actually ate basatu kiyinza obutasoboka, bayinza okuba abantu 6 kubanga mujja kukozesa essaawa nga 12 buli omu. Mulyoke mufune 72. Olyoke ofune engoye z'oyagala, ofune amafuta, ofune ebyokulya, ofune woosula. Gwayagala okugaggawala wetaaga essaawa nga 4. Rich. Ntegeeza kuba rich. Ate gwayagala okufuuka binojjo wealthy wetaaga essaawa ezitaka wansi wa mutwalo inedde. Kadde mwako Mr. Bebe. Ayagala okusurvivinga ng'ofuna kyolya kyonywa gye bayita middle class wetaaga at least 72 hours in one day. Essaawa 72. Ayagala okufuuka rich wetaaga essaawa 4. Olinayo obumotoka bwobwo osobola okutambulako mu ggwanga gundi, osobola okufuna ka diplomatic passport. Oli awo kwegamba oyina ezikumala ne family n'abayekika ekikomaawo. Gwayagala okubeera ne wealthy ng'olina ezeya family yo ez'abekika, ez'ab'eŋŋanda, abako, emikwano, community n'eggwanga n'ensi. Wetaaga ekitone nnyo essaawa omutwalo gwa Uganda. Essaawa mutwalo in one day. Kakati that is how big. Ne kakati kankubuuze ng'olina 10,000 obukadde 10 ogenda kufuna otya abakozi abakuwa essaawa mutwalo. Which means you have to multiply this money. You have to make the money multiply. How do you make it multiply? Invest, but invest with cushion. Ng'otegedde nti lwaki am investing njagala sente zireete endala kubanga it is the best way of saving. It is the safest way of saving. It is giving life and comfort to money. The money mistake we'll ever do is to save. When you save your money to the banks, we go there, get that money, we build the buildings, you come and rent them. Sente zo bw'ozimpa wano z'osasudde rent nga ngenda nsasula banka. Nkakuddiramu. Bakusasudde ku mulimu n'otwala mu banka n'otereka.
nze bwe ngenzeeyo ne nkuŋŋaanya omusaala gw'oli emisala 10 ne bagimpa n'enzimba kyakedi bwe maze okizimba ate gwe kennyini olw'okuba wazikuŋŋaanyiza ne ziwera ne bazireeta n'ozireeta nga rent n'osasula emyezi 6 nange ne ntwalira banka kati bwe ntwalira banka nayo n'ezikuwa ogenda otusuubula engoye kakati kwegamba tuli mu ssente zo ze tukozesa naye gwe nnyini zo tosobola zikozesa kubanga tewaziwa comfortable life okakana nga ye tafunyeemu gwafunnyemu omugagga ne banka kyova olaba bagamba nti akatono koolina kali kugibwako ne kaweebwayo n'ennyingi awo olugero we luviirayo because ono ayina ennyingi yategeera butya we baziwa comfortable life wali osanzeeko omwami ng'abakyala bamulwanira kati weebuuze bano abalwana babuliddwayo abalala ababakwana bagala oyo kyekyo kye bakugamba sente zikulumba ekiro ne zikulumba emisana oba oli awo ng'oli ajja agabattukana n'ekiddiiru kubanga akwesiga nti gwe engeri gy'olina tojja kukola otya diwe ejja kutuka wano akazannyo ffenna we tulemeddwa ne tutandika emikisa gyaffe tegifaanagana kakati nzenze omukisa gwange gu ekitafaanagana ye ndowooza naye emikisa gifaanagana wano akazannyo we kamala tulema olw'okuba tetwagala kukkiriza nti tulemererwa what we do is have excuses, very genuine excuses. Kati enkuba yatonye, so what? Nawe nja kutambula. Nabadde sisobola kutambula ng'enkuba etonnya kuva ddi. Era kyawandikibwawo nti erina ku kyoli okotambule. Wabadde tolina kyogenda kukola. That is the truth. Oba enkuba yabadde ezitowa nnyo okusinga kyobadde ogenda okukola kinsonga lwaki wagirinze. So we don't accept failures. What we accept is the excuse. So we give ourselves excuses. Kakati Obed Ben yali alina okubaako kyafuuka kubanga ye yolaba bw'olaba bw'oti olabira ddala nga alabika alina Uganda ku Museveni ono. Era byogenda biwulira. Alina gwakolera mu government. Kati oyo mulaba awo byali ebyo. Alabika kakati hamu sente ono zalina hamu ono. Kyenkubuuza oyo gwogamba nti yennyinizo ye muntu oba kisolo? Agambye nti hamu sente za Museveni. Kati Museveni ki? Naye muntu. Kati nawe ofuuka Museveni kali ngezizo ziwa awalala. Ye njagala kubuuza hamu lwaki gwe tofuuka ye nawe ne bazikuwa zagwayo? Akola application. Kola application nawe otegedde ennyinizo genda nawe osimbera initi nze nsobola okukola okusinga hamu byakola. Sana ngutekawo ekizimba wali eri. Muve mu bintu by'okwejjajjawaza nawe okwetirikatika mu levu ze mutaliimu. Mubeere n'obwongo obulala obulowoozako kusinga awo. Partnership omugaga tagikola na mwavu ate kwagikola na mugaga munne. Kakati gwosuubira nti ogenda kukyusa obulamu by adding, by doing what? Ekisinga okunnuma. Kale byonna byerabire. N'ekisinga okunnuma kye kino. Omuntu ayina okukkiriza mu mutima gwe okusinga enzikiriza yonna nti mugezi. Naye okimanyidde ddala nti emyaka 10 obadde ogezaako nga tebikola. Kyokka ate amagezi gokka ge bakuwadde nago tugakkiriza. Kakati gw'olubira osuubira bwe gaba agago matuufu lwaki tegakola? Ate ebyo tebabirowoozaako. Njala kutegeeza. Bw'oba wulira nga kino si kituufu genda obuuze omugagga gw'omanyi. Bwe tufuna ssente enfuna gye tuzifunyeemu ffe mu business tugamba ends justify the means. But kabati kakulu sente ziwangaala zibeera zivudde mu makubo matuufu. So bwe tumala okufuna sente nga tuzikuza, bwe tumala okuzikuza nga tuzikuuma. Abasinga bwe tuva wano ng'ofunye miliyoni za 3 ogenze ku kyeyo zikubye oba miliyoni 10 ng'ogenda ewaka ng'ozikuuma. Ozikuuma otya? Ng'ozimba nnyumba.
Ennyumba ekuma sente tekola sente. Nakugambako nti okuteeka sente mu nnyumba ey'omupangisa oba gwe gy'osulamu sente zaayo ozijjayo myaka 27 kati olina emyaka 3 kitegeeza ogenda zijjayo ng'olina 57. That is not an investment. It is a way of saving. Oyinza n'okufa. Kati twawule ebintu bino bisatu. Kati toyinza kufuna milioni 10 n'ozizimbamu ennyumba ya milioni 8 n'obasigala nti tebagenda kwogerako nti yazirina. That is mistake number 1. And this is what we do all of us. Ngende bwayise buli muntu ayina 10 ku 10 ayinako akayumba kwasula. Banaye gavumenti etuyambe. Gavumenti gwe ino jiwa omusolo. Mane mistake number 2. Kulowooza nti gavumenti egenda kukuyamba. No one is going to save you, not even your mother. Gavumenti ffe tugiwa omusolo. Wali ogenzeeko mu public office yonna oba mu ministry oba mu state house oba ministry ya wax njagala kumbulira wasanga ya kuuma akakola kale number plate. Sabira bayonzi. Waliyo mpapula ziliko ki obedi beni yaguze UBP. Yeah. Banka tiyeriko. Osegedde. Kuliko Esther naye yaguze UBP 002. Ne kubeerako ne babala bubazaani aguze bamujjeke 15 kozi bagenda zifula kati za kakadde around that. Ntanavuga ku motoka. Anti ne wezibadde ezaalayise era tetuzivuze. Era abadde avuga yagenda okusigala nga avuga. Okay. Awo Mr. Bed akubye nnyo. Okitegedde? Ne wezibadde eza ziri waka. Omadde omanyi nti ettaka bayinza oddikuyitira nga lya mitwalo 3 naye olw'okuba olina 11 ne likulema. Wadde lya 3 ne bagamba ekizimbe kino ekya YPA tukitunde miliyoni yes. Naye nga mu nsawo olinayo emitwalo 2. Mr. Bed Ben agenda kujja Farida Mr. Bed Ben agakuddamu ekibuuzo kyo. Just sit down mpola. So YPA njiretera wano ku party ey'okubiri. Ngezaako kulambulula wano we tusinga okulemererwa. Singa abantu tusobola okutegeera akazannyo kano tusobola okukyusa obulamu bwaffe lubeerera. How? Kwata sente olw'okuba okyasonda maanyi gakubeezaawo, okyasonda maanyi gaweza capital, okyasonda maanyi gakyusa ndowoozayo. Tonnaba kukyusa ndowooza. Omuntu atanakyusa ndowooza si kirungi kutandika business. Atanakyusa mindset. Yes. Ng'obwongo bwo bukyali mu ridigidite nti kakati sente nino zeerundira. Ozirundanga nkoko. Bwe ziba sizeerundidde ezo business ebanfu. Era nga bw'oggalawo business naye eggalawo. Bw'olwala naye erwala. Kakati omuntu alina endowooza bwetu nti bajja kunziba. Omusajja omu yaŋŋamba nga bwe yalaba company n'agamba nti ekintu ekyo mukiseetinze naye mwetegeke ebintu bino wammanga. Mukole nnyo babbeko musigazeewo. Ndi nga ziri nnyingi twalina company gye twali tukola ndi zibeere nnyingi nga naye babbako ne zikola zitya ne zisigalawo. What does it mean? Weetaaga okuba ng'oli mwetegefu okutekinga risks. YPA yakwangwiza kyovula tukiyita kyombo kya Nuwa yakwangwiza embeera etya ngekugamba nti kakati olwaleero osobola okubeera ne faamu eriko embuzi eriko abakozi eriko buli kimu naye nga faamu eyo eri ku simu yo nga faamu eyo teyeetaaga biseera byo nga faamu ebyo yeetaaga emirimu ebiri gw'osiga ate oluvannyuma n'okungula. Emirimu ebiri kusiga kukungula, tewali kukoola, tewali kufiirwa, tewali kujjanjaba, tewali kubonaabona. Ekyo tukikoze olw'ensonga nti kana akazannyo kabalemye abasinga kuffe obungi. Nze sente baba mufuna mpola, manyi bamufuna mpola bannange ebizibu ebitusumbuwa.
abasinga tutandikawo budala bwa chapati ne bugwa tutandikawo business wa chips ne bugwa ne tujja ne tukola obuduuka ne bugwa kubanga tetulina management twali tusobola no bayigiriza butya we balunde embuzi era tukikola naye olw'okubeera omutima guli ennemererwa yemwe yatulemesa luli yekyatulemesa kati. So what am I suggesting? Obudde bugenze tulinayo show endala mbadde nsaba nti obugambo buno bukutereeze mu kiŋŋamba noonye ewantu eweesigwa bw'oba ng'otegedde YPA oba Youth Platform Africa n'embuzi zaayo gigoberere gituukirire bakuyambe okyusa obulamu bwo bw'oba tokitegedde funa ewalala w'ogenda okujja w'okuliza ssente zo nga weesigwa oyo ye muntu akyalina ebirala byakwasaganya ng'ate tasobola kwegabanyamu mirundi ebiri kuba initial stages of businesses require our full time nti business weba etandika twetaaga full time in position kakati tolina full time bw'oba tolina full time kitegeeza ki nti olina okubeera n'omuntu omulala alina full time omuntu oyo alina full time omwesiga kyenkanawa oba alina buvunaanyizibwa kyenkanawa bw'oba osobola omufuna better kyetwagala kiri kimu nti gw'oli mugagga bw'oba mugagga ne woba tompadde ssente zo bed bed ogenda sasula omusolo guzimba oluguudo mpiseeko emmotoka yange ereme kugwa kumenyeka shoko. So gwe gaggawala nkolera ekintu kimu be rich at least I will sell you something naye kakati nkuguza eki nga n'akasente tokalina seruganda yiga okusiga before you buy a house to boost around, before you marry, before you buy a car, before you do all those things, before you get scared noberanga agenda muleba nga tunaba kutandika kulowooza butya bogenda kuzaala mwana gw'otalina mu lubuto kakana ka statement kano asuka kakane Bobi Wine yakakozesa. Okay. Full enemies hate what they fear and fear what they don't know. Full enemies hate what they fear and fear what they don't know. Batya kye batamanyi ate ne bakyawo ekyo kye batya. N'atya Obedi Beni tamumanyi ate n'amukyawo. Kyotya tokitegeera. Gwalowooza nti obugagga buzibu bwa kulumba gezaako okulumba obwavu n'olinjulira kajja kaaba. Success is more easy than wealth. So Mr. Bedben, Yes. wano bamuyita Farida abalagenda kuddayo waggulu ko naye Farida agamba ati nti most of us are not business oriented. So if I can build my house, then I start a small business of like 1M. Because most of us cannot maintain a business of over 10 million and above. Kituufu ekyo kisingako naye tebali kuteeka mu byafaayo byabo abazirina oba abalibeera nazo. Kategeere bulungi okuzimba si kibi era tokeera ku makya n'otunda ennyumba yo olw'okuba Obedi Beni ayogedde wabula bw'oba ng'ofunye ekyogenda okukola ekisinga okiyingiza okusinga ennyumba mu kifo ky'okufiirwa ssente waakiri ozikuuma. So okuzimba ennyumba mu kifo ky'okuzifiirwa naye jjukira kyenkugambye kino kikulu tolibalirwa mu mwabo abazifunako wadde abalizifuna wabula waliwo bubeezi. Just like that. Kati gwoba tosobola kumanaginga business ya miliyoni 10 ate ogenda kukola ki? Kati era manya nti nfuuse ng'ono omusajja gwebawa omulimu gwa janita afuna emitwalo gye10 amaze emyaka 3 akyafuna mu mitwalo gye10 ali comfortable. Kati gwe wemanyirira awo mu kakadde running akakadde omanye nti mu bulamu bwo bwonna omuntu omugezi bw'ategeera nti ye tali safe na ssente ze kyakola akola atya afuna ba experts n'abakolako okunoonyereza mulimu n'aba investing mu stock markets mu insurance mu fixed accounts abalala abasinzeeko ku IQ abategeera ennyo mu bya business begase ku YPA. Abantu bano bakugu bategeera kye bakola ne bakukolera ssente gwe kubanga tokisobola
kiriza nze sisobola genda mu downtown ne nonya ngatto. I have to call someone agenda akinkolere ne bwana nseera ne bwe namusasula yakasente nze sisobola funa budde gendayo. Tukiraba Mr. Bed. Kati sola kutta sawa 3 ngende wansi ate ne ntuuka nyambalemu. So funa abakugu abategeera ekyo. Ffe tulina kampani y'ettaka sisobola genda ku surveyinga ttaka wadde mbisobola na bisoma. Ofuna abakugu. Wetegereze enkola gye bakolamu ebintu. Aha, kakati waliwo abuuziza ku Obed Ben nti nkoze ntya okufuna mu kasente k'ekyeyo. Mukwano ky'olina okukola kye kino. Banno abamaze ebbanga ensobi ze bakoze zonna singa ozisoma n'ozeewala togenda kufuna buzibu. The problem is that we expect that these situations we are in are so different and very natural and very, very new. Tusuubira nti embeera eriwo. Gwe mulundi ogusoose okubeerawo eno yo yanjawulo nnyo tewali yali akoze ku nsobi yemu nti kakati tulina kugikwata mu nkola ya mpya. Dekakubulize nkutegeeze ensobi ze zimu banno ze bakola naffe ze tukola. What do you have to do? What you have to do is to make sure you don't put that money where you cannot find it. If you find yourself nga waliwo ogenda otuuka nga toyina answer ate nga tewali asobola zikuwa toteekawo sente zo. Yeah. Mugenda kuweereza sente ba maama takwatangako miliyoni 10 ng'ono omukyala wabadde agamba. Maama kati omusuubira ki? Obed Ben alwadde guli ku kyeyo. Kakati maama atekwa kukwata sente ajanjaba Obed Ben. Bwe wandibadde gwe wandikoze otya muganda waafe olw'okubaka sente? Nadi nazikwata Companies nga YPA tesobola kugamba nti kakati Obed Ben ne bwenfa. Sinze general manager. Ne bwenfa. You're not looking for something. You're looking for a particular thing. If you're looking for something, something is always there. Mulekerawo okweyo nkuyita kwesiruwaza. Munansonyiwa olulimi oluba nga terukoze bulungi. Naye okwesiruwaza kweteeka mu kisa ekitayiga. Seruganda gwampereza message erinnya lyo litegedde ogambye mbu oyagala kyakukola. Ekyokukola weekiri ekitaliiwo kyekyo gwe kyoyagala. Obwongo bw'obuzibye nti oteeka kubaako ekyo kyokola. Era bwe bakugamba kino ogamba nedda, bwe bakugamba kino nedda, njagala kutegeeza. Atalina ssente bwe bamuwa amasava ali amalye tagamba nti njagala nnyama. Obadde okimanyi nti n'ebyenda nnyama. Ddi ekyo kye kiriwo. Yes. So buli kintu ky'olaba okukola kikole because that is what is there. So, kati olwakadde katukutte message network tawanyizaamu naye wano ku YPA TV wetubadde wetusinzidde ne ku S Media go natanaba kusubscribe. Please subscribe to these channels. Abati following abambi ku TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Bed Ben YPA ne S Media. Thank you so much. Tubeera ne zino live buli lwakusatu tubeerawo one live. Ebirala muweereze ebibuuzo tujja kuba tubiddamu. Next time tujja kuba tukola question and answer because I think network etuganyemu naye nga mwenna tubaagala nnyo tubaagalira ddala. Thank you so much abatulayi Mr. Bed Ben nga tunaba kusiibula nnyo olina kyotugamba. Njagala kutegeeza ebintu bibiri. Okufuna sente kyangu ekyo sigenda kyogerako naye kuteeka nnyo essira mu kukuza sente. YPA erina social media platforms zaayo era kati saawa zino mulimu abatulaba mutegeeza abalala musharingire mugambe ategeere we bakuza sente. We have very many videos on how to grow money. Then later tukuume sente. Gwe tonaba kuweza myaka 3 tonaba kuweza bukadde bwa $10 okuuma sente. Okuuma ki? Tonaba na kuweza kwa ddaka kaddeka. Tonaba na kuweza na mitwalo 10 ejja $. Okuma sente. Okuma chi. You have to multiply money. And if you multiply money, my dear friend, I'm telling you, tebagenda kwogerako mu byafaayo. You'll always be a boss. Even when you're young, bajja kuyita muzeeyi. Kwogera ennyo si kwe kutegeera. Ade Mr. Bed Ben, Managing Director wa YPA.
Youth Platform Africa. Ebira mujja bisanga ku YouTube channel zaffe badde SC wano ku Talk with SC Media Uganda wamu ne YPA TV. Tubagala nnyo, we meet next time. All right, bye bye.